Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news, amawulire agakagwawo abasajja b'amagye ababadde mu drone bawambye Eddy Mutwe mu motoka ya prison mu babadde bagisazeeko ne bagiwamba ne bavugibwa ne batwalibwa oba ne baleetebwa mu kibuga Kampala. Kigambibwa imbu baleeteddwa mu bitundu wakati wa Kawempe ne Kanyanya yewali gye bagenze maaso n'okubeera nga babassa mpaawo n'omu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nomu amanyi mbeera ki gye balimu ku budde buno bwennyini. Ebikolwa ebyekko ebyefaananyirizaako bwebiti tubivumirira nesse kuvumirira yenna okusinziira ku David Lewis Lubongo yange ono ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'ayita ku mikutu emitimbagano n'atwitinga n'agamba nti Eddy Mutwe bavugiddwa mu drone okubeera ng'ate batwalibwa e Kampala okwongerwako emisango emirala nga mpaawo n'omu amanyi misango ki gigenda kubeera ng'ate gibateekebwako. Jjukira nti bannamateeka baabwe badde bamaze okubeera nga babasabira bail owabula omulamuzi kyagaanyi nga n'abawabi ba kkooti abawabi ba gavumenti bawoza kimu nti baneeno okubeera nga baweebwa kkooti bo balina obujulizi obumala obwenkukunala era nga bagenda beera nga baleeta abajulizi baba parading basobole okuba nga babawaako obujulizi ku ebyo bye babagamba nti bye bakola ab'emisango gye bazza. Kaseera si kalungi yadde akamu n'akeddagala era bwetaaga ssala zammwe eyo nno yonna gy'osinzirira okubeera ng'ate ondaba bintu si birungi era ne bw'oba okola story ng'eno toyinza ba n'amaanyi mu butuufu naddala nga mu mutima gwo oyinamu omutima ogw'obuntu bulamu. Nze Deni abatuusako ensonga ku Beyond the Newsroom. Njagala vidiyo eno nyamba ogimpere like etambulire ddala nnyo nnyini ddala etuuke ku buli sekinomu asobole okubeera ng'afuna ate information eno okusinziira ku message enfunye kati kyalwaddaaki kitegerekeseeko waliwo ebipya ate ebizuuse ngenda bambikuwawo mu maaso. Njagala okusaba vidiyo eno sooka ogimpere like bwekyo like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku lisekinomu ate era mu ngeri yemu njagala okuba nga nkusaba gwatanatwegattako mu butongole obeere ng'otwegattako ng'osubscribinga ku Beyond the Newsroom osobole okubeera ng'ate amawulire gonna nga bwe gatambula mu ggwanga lyattu Uganda ate togasubwa n'ensi yonna okutwaliza awamu kasita biba nti birina kye bitugattako nga bannayuganda. Wabula nga sinnabakuwa vidiyo zino njagala nsooke nkuwe akatambi kano owulirize ebigambo by'omuwala ono. Tetwagala bulira nti ono yaliddemu ensi yaffe olukwe. Kyova olaba abo abambala obukofiira obwa red abatunula ng'abatujju bagenda eri abazungu ne babasiyaga ne babafera ne bajja eno bali kutunda nsi yaffe. Uganda nsi ngagga. Buli bazungu bwe bawulira nti twafunyeyo gold nga baleeta opposition. Opposition temuli na kalungi kakirimu. Ate opposition terina weeyambira omwana omusomi. Weekalakaasa ofunemu ki? Banaakuwa ekitabo oba certificate. Naffe ba patriots tufunamu. Patriots mwene era tugyebaliza muzeeyi nti tetukoma wano yatuwa ne slots oba omwana ayagala yingira magye police prisons mbawandiika buli mwaka ne tuweereza bakomanda ne babayingize wa CDF era twebaza president mwana muwala ono gwe sijjayita mukazi kubanga tannatuuka myaka ginzaala mwana muwala. Ebiseera ebimu bagamba nti omuntu omu mugezi nnyo nga tannayogera ne bw'amala okubikkulira akamwa ke lw'omanya wano nti medulla oblongata oba oli awo bamureplacingamu ne liquid kubanga gwe bw'okeera ku makya n'ogamba nti a patriotic person is he who supports the regime mba nkwewuunya. A patriotic person is he who fights for the freedom, or he or she who raises her voice towards the oppressed ones.
omuntu yenna alomererwa ensi ye muntu avaayo n'ayimusa eddoboozi lye eri abanyigirizibwa n'ebyo ebitatambula bulungi mu ggwanga. Omuntu patriotic yenna ye muntu avaayo n'akola ekintu ekigatta ku ggwanga lye mu ngeri emu oba endala. Then if I'm to educate you, ogamba nti opposition terina kyekola apart from the dictatorship governments. Nengo jeko ezo government zonna ekibeeza ne opposition to keep that government in check. Njagala okujjukisa gwe agamba nti opposition terina kyeyamba mwana musomi. Mu 26 is it 26 nga tugenda olonda 25 Dr. Kano Kiza Besigye avayo mu manifesto ye n'asuubiza bannayuganda nti abaana bamwe bagenda kusomera bwerere ngenda kuleeta bonna basome. Era Kiza Besigye ye yalina ne manifesto egamba titugenda kujjawo omusolo gw'omutwe ku mutwe. Ne bebuuza nti ogenda kukola otya bw'oba ogugjeewo nti omusolo gujja kudda ku bintu bye tukozesa tuleke okugoba abantu emisinde bwe tuti okubeera nga abamu tubalemesa emirimu gyabwe oli n'omusiba ennaku bwe ziti n'akukyawa nga n'abakola ebyo bakukyalo omuntu n'afuna obukyayi eri bantu banne babeera nabo mu society. Ne bajjawo omusolo ogw'oku mutwe gwayambirawa omuntu nti gwamuwonya dduka eyaliwo by then ate kyandibadde na wasinga ne munnansi talaba ky'omusolo gwasasula kye gukola. Ekyo kijjukira era okimanyi. That was the effort of the opposition. Two, bonna basome UPE nono wa secondary yani UC bichi because ebitya byonna eyo yali manifesto ya Kano Kiza Besigye. Opposition eyambirawo omwana asoma nti kati yafuna free education ne wankubadde nti omutindo gwayo ate mufu nnyo. Nenga si mufu because nti twandibadde guba bwe gutya okuviira ddala waggulu education wajeva n'abagikulira. Education system yaffe Uganda ekyali wansi era nfu naye akakaliwo abaana basobola okusoma nti at least n'omuwejjere asobola owaayo emitwalo 2 naye Besigye yali aleese bonna basome wa zero fee payment ng'omwana alina somera bwerere. Kati omwana asoma yafuniramu wa awo wennyini omwana asoma abeera yafunamu. Kakati gwe agamba nti abakokofiira batabangula mirembe mwana gwe njagala okubeera nga nkutegeeza ebigambo bino nti olunaku olumu ojja kubeera nga ebigambo ebyo byejjukanyira ng'obiwulira mu matugo kubanga ne bano boolaba batulugunya ba Eddy Mutwe be bakola bineeno olunaku olwaleero. They never wanted for it. But the day that they came out to raise their voice, to speak for those who are voiceless, to be their voice, it was the moment they started to suffer like the way how they are suffering right now. So, mu byonna kolanga research omanye what's the role of opposition era ki. Gwe ng'omuntu ali patriotic kintu kye wandisinza okukubiriza abavubuka bwe butakola fujjo kyekyokka. Naye ate n'obategeeza nti it's your right ekuweebwa constitution ya Uganda okubawo ebitatambula bulungi mu ggwanga ne weekalakaasa mu ngeri ey'emirembe because it is constitutional. Kikuweebwa eddembe lyo nga ssemateeka yakikuwadde. Era ddembe lye ly'obwebanga okuwagira omuntu yenna gw'oyagala mu ssemateeka w'eggwanga lino newankubadde nga yafuuka amatankane nga mpale z'aba 7. Anyway, ebyo tubiddukeko oyo nja muddira olulala naye Eddy Mutwe bwe bati drone bwe baleese emisinde 2. Kuncha lunaku olwaleero zigeze okweresa wa mukaaga ng'omulamuzi atudde mu musango gwa Eddy Mutwe mu kkooti enkulu e Masaka amaze okubategeeza nti abeeze okweyimirira abantu baneeno babadde tebalina bibakwatako bulungi ng'ate n'abawaabi wa gavumenti avuddeyo n'ategeeza nti balina obujulizi obw'enkukunala nti Eddy Mutwe emisango gye babateekako egy'okubba ejjampa n'obutwala birina ebintuntu ebirala ebiri nga ebyo
nti balina obujulizi obwenkukuna leera n'abajulizi we bali abagenda okubanga babawako obujulizi so n'asaba omulamuzi nti tabawa bail omulamuzi kyakoze mu favor ya government oba ekiy'omuwabi wa government n'abategeeza nti bajja kuddanga ennaku z'omwezi 21 that's next week if I'm not mistaken wetwogerera basi ya prison yabadde batwala drone ne zibasalako ne babateeka mu drone ne zibabuzaawo era ne bazivugibwa mbiri paka e Kampala kigambibwa okubanga banene baddusiddwa paka mu kooti ya wali e Kanyenya era nga bagenda kubeera nga bagattibwako emisango egy'enjawulo naawe gy'otamanyira nange gyesitategeera nti misango ki gye bazza naye nga bano bagamba nti balina emisango egyebagenda bavunaanibwa nga bagiddiza kawempe mpawo n'omu ategeera misango ki gye bagenda beera nga babasaako jjukira nti ebbanga sofa eri mutwe eryamaze mu kkomera ne Achileo Kivumbi nga bwe batwaliddwa ne bannaabwe bano bonna ba smart wakabi akadde kano ke batuuseemu singa ebeera ensi egaba eddembe ly'obuntu nga obwenkanya weebuli mu kitongole ekiramuzi ng'ekibwe kikuweebwa ssemateeka babadde batuuse ku seribeera nga baweebwa bail buli munnansi yenna ddembe lye lyabwebanga erimuweebwa ssemateeka w'eggwanga lino okufuna bail okusobola okubeera nga ate awoza ava waka era ddembe lya muntu ery'obwebanga okubeera nga afuna munnamateeka yenna amulowolereza mu mbeera yonna kasitaaba ng'alina omusango gwonna gw'alina wabula kyannaku nti abantu be bakwata nga tebaliiko yadde arrest warrant Eddy Mutwe ne bamutulugunya ne bamusaako mu kubyamasannyalaze ne bamufumita ne bamukubidira engalo ne bamusaza ebintu byonna ne bamukuba ebifaananyi ng'ali bwereere ne bamukola buli kye bamukola ne bamutulugunya ebintu byonna ebiri out of constitution ebitakkirizibwa ssemateeka wa ggwanga lino buli kikolwa kyonna ekyettima ekyekko kye walaba nga bakimutuusaako namba emu yammibwa obujjanjabe 2 yaliwisibwawo okuleetebwa mu kooti n'atafuna ddembe lye nga munnansi ekirala ne bamumma eddembe lye ery'okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'otulugunyizibwa nga nako tekukkirizibwa omuntu gwe bakwata nga tekuliko arrest warrant kaakati we twogerera kooti yasooka kooti ogenda maaso n'okubeera nga eragira prison emutwale bamujje e Masaka aleetebwe eruzira aweebwe obujjanjabi obusukuluma awo ate era bakkirize n'abasawo b'okumulaba kye baagaana ne bamuleka yo e Masaka gye yali afunira painkillers 12 buli lunaku ekyali ekintu eky'obulabe ennyo ku ngeri gye yagenda maaso n'okubeera ng'atulugunyizibwamu wetwogerera olunaku olwaleero kooti ebadde bagambye bakudda nga 21 wabula kye bakoze kye basobodde be basajja okusalako emmotoka ya kooti ne babawamba ne babavuga misinde paka Kampala byonna ebivudde mu kooti eyo tugenda beera nga ate tubibawa musobole oba nga ate mubimanya naye kankuwe vidiyo eno ya Ticharombu yagiwulirizeeko bulungi ate yo obimanyi ne bajja ku kooti oba tebaze ku kooti ndoza bateeze buteeze emmotoka ya prison mu kkubo ne bajjamu Achileo Kivumbi ne bajjamu ne Comrade Eddy Mutwe ne batwala obaggulako emisango emirala mu bitundu by'e Kawempe era essaazi omanyi nti kati emmotoka ziboolekeza ku kooti y'e Kawempe baggulako emisango lwaki bakoze ekintu kino bakitegeddeko bulungi nti emisango gyonna gye baateeka ku bakomrade yaabo emisango eyo tegiriiyo n'ennaku ze bamaze ku alimanda ziba zimala bulungi nnyo omuntu yenna okumuta n'agenda n'afuna eddembe lye oluvannyuma n'akomawo ng'ajja okwewolereza mu kooti buli kimu kyonna kibadde kyetaagisa bbeiro bannamateeka bannabyabufuzi bakiwaddeyo abataasobodde kubeera na mpapula ntuufu balemeddwa ne babazzaako abantu abalala naye kati ekituwunyisa omuntu mwamukwata mwamuggulako emisango ne mmuleeta omusibira e Masaka kooti neetuula bulungi nnyo neewa ensala yaayo nti empapula zonna ezireeteddwa okweyimirira abantu bano empapula bazikkiriza naye kooti bagiwemu obudde male kuyita mu mpapula zino mpaka ng'ennaku z'omwezi 22 era buli muntu n'avaawo ng'amatidde nti kooti esazeewo nga 22 nga tewali kintu kyonna kiragiddwa mu kooti nti waliwo arrest warrant yonna endala empya ereeteddwa mwe ne muva kumujje muvudde ne mujja kubanga ensi mwagiwamba amateeka mugatwalira mu ngalo n'olyoka owamba abaana b'abandi ne batwala kubanga oyagala baggulako fayiro ndala mukulu Nnyandi Yosoferi ne bannammwe mugenda kuleetera ensi obuzibu okunyigirizibwa kususse sirowooza nti bajjajjaffe bonna baafiira mu Luweero
bagenda mu bintu bya kisiru ne mukola bwemba mulemedde okufuga eggwanga mulirekere bannansi kiki ekibatiisa Achileo Kivumbi ayina ki Eddy Mutwe ayina ki General Gaddafi ayina ki Smart wa Bobi ayina ki bw'oba omuntu olredde mwamuteeka mu kkomera bamulese mu kooti ewuliriza okusaba kumusibye ennaku almost 10+ mu mateeka tekikirizibwa muntu musiba nnaku 10 nga tannafuna kweyimirirwa naye ate omuntu amaze okuteekayo kusaba kwe kooti emugambye okusaba kwe tukukkiriza ne tujja kuwa ensala mu nnaku z'omwezi 22 kiba kitegeeza nti omuntu oyo ali mu mikono gya prison era alina kuvugibwa ngazibwa mu kkomera e Masaka mpaka ng'ennaku z'omwezi 22 tubadde mu kooti fena okuva ku makya saa zibadde saa 2:30 live ne zitandika nga fena kwetuli nga tewaliwo muntu yenna ayina fresh warrant arrest ekwata bakomredi baffe era n'omulamuzi avudde mu kooti omwo ng'agambye abasibe bano baddeyo bajja kudagana n'omwezi 22 kati mukulu Yoseri Tibahabulwa ne mutabani wo kiki ekibatanudde okuva e Kampala ne mujja mukwata Eddy Mutwe ne Achileo Kivumbi ne mbateeka mu drone mbavuga mu batwale e Kampala e Kawempe bagulako emisango emirala kiki waki munyigiriza nnyo abantu tubi yonna osobola okubeera ng'obikola era n'okola effujjo lyonna n'okola buli kimu Allah oba omutonzi waffe oyo ali waggulu yasalawo wallahi olunaku lwakeera bweru tinagamba leero togenda kwogera togenda kuddamu baako kintu kyokola amazima amatuufu abayisiraamu batandikira okugamba wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naye abamu bajja alemererwa n'owandiika akagambo RIP olw'ensonga y'ebyo bye mubayisizaamu bannayuganda kale mbatadde Beyond the newsroom, where untold story is revealed.